Ya Kadama TV bulijjo tubagamba bakajama ab'enjawulo bayita mu bizibu eby'enjawulo ate ebizibu bino tebiggwayo wabula buli bwe tusharinga information ye ne beera etuuse ku bannaffe aye tulina engeri gye tujja okuvunukamu ebizibu nga bagamba nti information is power kati buli bw'obeera ne information bw'obeera n'okumanya waliwo obeera n'amaanyi buli bw'obeera n'okumanya obeera n'amaanyi amaanyi gano geeyoleka nti omuntu bw'oba owuliddeko ekizibu kya munno engeri gye yakiyitamu naawe bw'ogwa mu kizibu otendinga okubeera nga okozesa method y'emu ne munno engeri gye yakiyitamu so y'ensonga lwaki tuvaayo ne tubalaga wana oba ne muwuliriza abaana ne basharinga information zaabwe bizibu bye bagwamu biki ebigenda mu maaso kati olwaleero ngenda kuleetera Kadamu ono nga yali anyumya alina story gy'anyumya nga yali yekwata ku mukwano gwe bulijjo mbagamba bannange nkimanyi office ziyinza okuba nga tezituukiriza byetaago byammwe nga bwe mwagala naye nze nziramu bagamba tova Uganda nga toyise mu office kano sigamba nti kalango nti oba nkakubira office kuba kati siyina office gye njogerako naye togeza n'ova e Uganda nga toyitidde mu office lwansonga bujja n'otucontactinga nga Kadama TV oba n'ocontactinga omuntu yenna omuntu agenda kusooka abuuze office ki gye wagiramu office ki gye wagiramu bwe tuva ku office then ne tugamba ne tudda ku kintu kya office ate eri eyo bwe tuva ku office eri eyo mu nsi gy'oli eyakugaba then ate awo embassy nekola ki neddako office ezombi bwe zibeera ziremereddwa naye bwe wobeera nga tolina office okubonaabonaako kubeera kwa njawulo kubeerera ddala kwa njawulo kuba oba tolina buddukiro wabula nga sinnagenda mu maaso nakunnyonnyola nsonga eno ya office e Uganda office eddako eyo ne embassy kansooke nkuwa omukyalo ono akunnyonnyole omuwala eyava e Uganda bwe byali n'atuuka ogenda okutuuka nga Abawarabu bamutadde mu ruumu oba balina omwana waabwe omulalu ng'omwana oyo alina appetite nnyingi ey'abakazi kati bafuna abaana ne babaleeta n'ojja nga tomanyi then appetite ye yonna n'agibeera ng'agimalira ku bakozi b'owaka naye kansooke nkuwe ye yennyini akunnyonnyole then tuve mu biki by'annyonnyodde tulabe kiki kye tusobola ate okubeera nga tukolawo wano Kadama TV twagala nnyo omuntu yeeyogerera story ye n'oyogera ekintu then tukiwaako ki obujulizi ffe tukkiriza nti buli kintu kyonna gye kiri oba buli kintu kyonna ku nsi gye kiri so buli bwe tumanya nti no buli kintu kyonna ku nsi kisoboka oba gye kiri yeeyokka engeri gye tusobola okubeera nga tuwaŋŋanamu amagezi ne tuvuunuka obuzibu kuba amaanyi gokka ge tuyina wano nga bakadaama basekadaama kubeera na information buli bwe tubeera ne information tubeera tujja kubeera nga tujja kuwangaala mu nnyumba z'Abawarabu bulungi nabo nnyabo oli Kadama TV Antomanyi abamu babosi baabwe babakozesa ate bwe bamala bakozesa nga babasuula ku ofiisi bwe bategeera mbu bali mbuto nga babasuula ku ofiisi bwe baba tebakusse nga bakusuula ku ofiisi kale ate mulimu ne baana abadduka ne babakwatira ku makubo okwennyini kwe baba basuze kwegamba byonna ne ku ofiisi yennyini waliwo ababakozesa kwegamba byonna bizibu mwana gwe era bw'obanga afunne watali musajja akumanyiira oyise emikono mu ngalo n'ogamba alhamdulillah kubanga gwe abasajja nno nga bakozesa Abannayuganda lwakuba omwana abeereyo mu kiyumba nga tayagala kwogera nnaku ye naye ate waliwo be bakozesa ne bafunamu embuto kale ate waliwo gwe nawulidde li yajja nga bonaabeera awo kati nebawo wammwe n'akugamba olina gw'osobola okunfunirayo omukozi bw'ati ewammwe kati n'amuconnectinga munne bwe yamuconnectinga teyayita mu ofiisi teyayita mu ki n'atuuka we yatuuka omanyi we yatuuka nga waliwo omuseka yali musajja oba muvubuka mwana wa waka nga mulalu
naye mu room gye baamuwa yasangamu nga mulimu pills ng'ate tekuliko na luki pills zino eza family planning kati mbu n'amala okutuukamu n'alongoosa n'azisuulayo zonna kati wemala ozisuulayo ekiro ekyo kyennyini kye yatuuka oyo omulalu n'ajja n'akambe n'amukozesa lwampaka kati n'atayagala ndowooza gamba bawako engeri gy'amanyi abawalabu bwe bategeera mbu webaka n'omuntu waabwe bakutta n'alowooza famire yonna tekimanyi kumbe famire yonna ekimanyi kati n'agenda okulongoosa ku makya n'amala okulongoosa okuddayo mu kisenge nga tebamugulidde pills endala nga ziri paketi mpitirivu bazimuteereddeyo mu kisenge bwe yajja ziri zennyini nga baguze endala nga bazitaddeyo bale yagamba kaagume yasooka n'anoonyako omukwano gwe kyokka mukwano gwe ng'azeeyo ewaabwe essimu ne bagimuggyako bwe baamuggyako essimu n'agamba oba akole ki ng'ajjukira talina ssimu olwamala omuggyako essimu ndowooza n'atuuka ekiseera n'akimanya buli kiro ajja kujja nga nkozesa nga n'olumu n'emisana nga bavaawo ne babalekera ennyumba bombiriri bokka kati yagambye nabadde manyi mazeko contract ngenda kudda ewaka naye era neera tekyanyambi kagamba buli kanaku omusajja alina omukozesa bagula ne pills ne baziteekawo ate abaana balina ennaku gwe nanti munaye kiraka abazadde bali mu kutya batya buti ate tunaabagamba kiraka batya obbakuba tiyagaasi n'emiggo n'obbasibira mu makomera ate tunaagamba kikuba kati basiba n'abatalina misango naye ne omuntu oba azaala omwana ali kubonaabona newekiba ky'olina okukola ekyetaagisa omwana waakomewo naye munange abazadde be Uganda kiraka byosi bye baliko bali mu nsi yaabwe emboozi eyo mugiwulidde ey'omuwala oyo engeri gy'anyumizaamu oli avudde e Uganda tabuyo na office atuuse bamulukidde eddiiru agudde mu nnyumba ng'eyo njagala olabe omuntu oyo ddala bw'aba agudde mu buzibu agenda kuddukira wa obeera tolina waakuddukira naye buli bw'obeera ne backup nomanya nti nava Uganda nina office nenzira wano nkimanyi bangi mugenda gamba office ezina kye ziyamba nyenze yinza obbagamba ne bw'oba ogamba kale tezirina kye ziyamba naye mbasaba busabi muve Uganda nga mulina office kuba ojja kgenda okwesanga nti percentage y'abaana abaddukira ku office abamu bayinza okubeera nga tebali satisfied tugambe nga kale 50% naye ate 50% babeera nga bafunye obuyambi so buli bw'obeera nga oyina office gye wayitiramu obuzibu bwe wandifunye bubeera nga bukendeerako oba bubeera tebwenkanankana na muntu atalina office kuba kati omuntu ono ddala bw'aba afunye ekizibu ani agenda omulondoola kuba kati ofunye mukwano gwo akulukidde eddiiru akuleese suppose ekintu kyapeninze ku mukwano gw'oyo kitegeeza obujulizi bwonna bubeera bugenze ne mukwano gw'oyo kuba yabeerako ne information yokka ekukwatako ate nga jjukira nti abawarabu nabo buli babeera bamanyi nti nno toyinaawo muntu agoberera toyinaawo muntu akufolowinga encunya gye bakucunyamu ebeera yanjawulo n'omuntu amanyi nti bwe naakola bwenti ne bwenti ne bwenti office yeeno oba office ye Uganda oba embassy eyinza okuyingirawo so munaali basabye ne mulema kubeera nga muva Uganda nga temulina office ate mubeere nga mumanyi ewantu gye mugenda ddala lwaki omuwarabu oyo yeetaaga omuntu nga tayise mu makubo matuufu ekyo tuulaawo wansi naawe kyekubemu nti omuntu yenna ayagala omuntu atayise mu makubo matuufu ekigendererwa kibeera ki bye bimu ku bigendererwa nti babeera n'ebigendererwa byabwe ne bagamba ekigendererwa kino tulina kiyisa mu muntu gwe tuleese wano nga tali mu makubo matuufu kuba tewali agenda mulondoola nga bwe twabagamba ne story y'okubeera nga waliwo abaana abasomera bannaabwe ebiddiiru nti jangu waliwo abawarabu abaagala obakolere kino bwe kino babaddusa mu nnyumba kati bakuddusa mu nnyumba era tujja kunnyonnyola ku musango gwa run away bwe babeera bakutaddeko omusango gwa run away nja kugunnyonnyolako kuba gubeera musango munene nina ogunnyonnyolako bwe bagukuteekako kyekibeera kigenda mu maaso bw'oba ogenda fuluma ku kisaawe
bakutreatinga batya ngenda kufuluma ku kisaawe ebintu bya kooti ku musango gwa runaway. So tebabalimbalimba kuva mu nnyumba z'abantu oli nagamba nti waliwo ddiiru n'akutwalamu abo abantu abo abamafia ojja kufunirayo ebizibu bya bwereere, then n'okuva e Uganda n'ogenda mu nnyumba ey'omuntu agamba nti nze njagala omuntu atali mu makubo matuufu. Omuntu yenna ayagala ebintu ebitali mu makubo matuufu naye tabeera mu makubo matuufu, abeera mu makubo makyamu. So mwegenderezenga nnyo abantu abo ababalimbalimba, jjangu okole kino, kola kino, kola kino. Oyo mwannyinaffe muwulidde engeri gye baamutwala, kati mulalu yabeera ng'era bw'abinyumiza mubiwulidde, naye nga ddala mu butuufu singa ogudde mu situation ng'eyo oba ogenda kunenyaani? Kuba ali awo bo bakikola, kaŋŋambe golooza oyo yasoose, oyo si alina okubeera nga si yasoose. Kati bo bamanyi balina mutabani waabwe alina appetite ey'amaanyi, kati appetite ey'amaanyi alina gimalira ku Bashagaala oba Bakadamu. So mwegendereze nnyo nga muva mu nsi gye muva ne mujja e Buwarabu Bukola.